Oluvannyuma lw'amataba okumaamira ebizimbe eby'enjawulo mu Kampala ku nkomerero y'omwezi oguwedde ne galeka nga goonoonye emmali y'abasuubuzi abawera, waliwo abasuubuzi okuyita mu kibiina ki Uganda National Traders Alliance abaddukira mu kkooti nga 3 omwezi guno ne baggula omusango ku mugagga Hamis Kigundu olw'okuzimba ku mwala gwa Nakivubo kye balumiriza okuvaako amazzi okwanjalira mu mmaali yaabwe, ssaako ekitongole eky'obutonde bw'ensi ekya NEMA ne KCCA ekiddukanya ekibuga Kampala. Tukolere eyimirize ebyonna omugagga Hamis Kigundu byataddewo n'okulaba nga tuddayo buto kubanga beesigama ku bbaluwa President gye yamuwa. President teyamuwa kukola ekyo. Kati olwaleero enjuyi 3 ezaawawaabirwa zeeyanjudde mu kkooti ey'oku Twin Towers era nga munnamateeka w'oludda oluwaabi Joseph Luzige akuliddemu banne okwanjulira omulamuzi emisango egibavunaanibwa. The stipulated time. My learned colleague Mr. Kimala has submitted that Muteezi Kayongo ng'ono munnamateeka okuva mu kitongole ekya NEMA asabye omulamuzi okubawaayo akadde ka nnaku 7 okwekenneenya obulungi empaaba ng'era kino kisembeddwa n'oluuyi olwa KCCA awamu n'oluuyi lw'omugagga Hamis Kigundu. Raises issues that require consultation with the relevant technical officers, the authority, from whom a diplomat to the affidavit in reply will be sworn to bear a full strength for a short adjournment to enable us final response. So pray your worship. much time available. Omulamuzi bw'atyo akkiriza okusaba kuno era n'ayongezaayo omusango guno okutuusa nga 11 omwezi ogujja. We shall return on the 10th, so on the 11th of December. Munnamateeka w'oludda oluwaabi Joseph Luzige okuva mu Baluzige Lubega Government Company Advocates atubuulidde bituukiddwako mu lutuula lwa kkooti eno. So leero we tubadde mu kkooti n'entegeeza omulamuzi nti bakyalinayo obudde bo ne basaba ennaku 7. Omulamuzi n'azibawa naye era ku sayidi emu ne bateekamu ne application esaba okusaba kwabo okugoba omusango gwonna. Omulamuzi ogwo okusaba kujja kwa kugendewa omulamuzi omukulu Justice Namanya nga 8 December. So kakati guno gwe tubaddeko olwaleero baguwadde nga 11 kitegeeza nti gugenda kulinda ekinava mu guli ogwa 8. Katongole Godfrey akulira ekibiina ky'UNATA aweze okulwana okukuuka ejjembe okulaba nga abasuubuzi bafuna obwenkanya. So tukyagenda mu maaso tetugenda koowa mpaka nga tufunye obwenkanya. Tugenda kutambula mpaka ku mulamuzi asembayo hamu, tetugenda kuzikiza. Twagala abasuubuzi baffe mubaliyirire. Ebyo gamba nti muwa abasuubuzi amataaba tetugenda kubikiriza. Musasule abasuubuzi abafiirizibwa. Ekintu ekitali ku pulaani ekyo kimenyebwewo. KCCA twagala okulaba ku buli pulaani eri mu kibuga, eri mu kizimbe, eri Jemwawa Balandi Roads mu kibuga Kampala. Temugenda kututiisa naffe tuli bannayuganda. Ono alaze ebirina okukolebwa ku lw'obulungi obw'abasuubuzi abafiirizibwa olw'amataba. Era oyo yabeera ne tini namba yekka abeera mu dduuka. Kati balinganga bagamba nti ate nga omuntu oyo bagasseeko n'ekirala ayina okubanga ayina endagaano wakati we ne Land Road. Naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti ba Land Roads mu Kampala tebagaba ndagaano. So twagala okutegeeza bannayuganda n'abasuubuzi nti omusango guno tugutunulire n'eriiso jjogi. Ekisookera ddala tusaba omusango guno gubeeremuuko okwangwirizibwa kubanga eriyo abasuubuzi baffe abafiirizibwa ekituufu nga bali waka batudde balinda kiki ekigenda okuva mu kkooti basobole okuba nga baddamu okukola. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.